nkwaniriza nate ku Focus TV nze ade Wilberforce Kirime Muyanja wonna wosinziira okubanga olaba abali mu kibuga kyaffe ekya Kampala era tusinzidde ku rooftop emu mu Kampala wano era wetukoledde njagadde tukutwaleko mu other side of the stories etuwa biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo biki ebigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda era nga negatibwako abamukodomi wange ate nga musajja mukozi wa mikolo bwe njogera ku mikolo kitegeeza photographers abasinga e Kampala wano mumumanyi mukubi wa mikolo ddala video and photography era nga tukola naye mu Focus Event Services okulaba nga atukwatira emikolo ddala. Leero mulesi nga twagala tunula ku list ya top 5 MCs abakola embaga n'okwanjula abakyasinze Uganda wano. Oyinza okuba olina b'olina, oyinza okuba olina gw'omanyi, ojja muteeka mu comment section oba naawe osobola otuwa lisitiyo ekigaana otuwa lisitiyo abayo n'omuntu wamusingira nga weye wabe mu kyalo e Masaka nga mulungi naye nga tukola ki waliwo kyali Jose kabano sanje ayina emusi bamuyita Frederico nze kati bw'omuteeka mu lisiti ya leero omulala ayinza okugamba ffe tetumanyi namumanya naye ng'eri mu kyalo mulungi kati waliwo ne twali twali saidi zeyo Kawana olwo omusajja yaveeyo Masaka akunye ne sirikira naye yali musomesa omusajja yali mutonotono naye omusajja yakuba omukolo gw'okwanjira buli omu n'atya yemu n'asiima yajja bino bayita kesi y'omuwala y'omugole n'agamba DJ mpa akayimba ka Luna mu nju omusajja yayimba akayimba buli omu waali nga bw'oba tolabye mu kidaala olowooza Luna yalimu DJ nanegalugira one drop naye ng'omusajja akayimba akamanyi buli omu tonagamba abantu babayebyalo balungi aba n'abantu obuze kulabibwa Focus TV tubaniriza nnyo wano ku Focus TV ensonga tugenda okuyitamu lwaleero bya mikolo tugenda badde mu mikolo okikola ebbanga lyonna era ebimu ku byesinga otutegeera nga tetunnamenyaamenya mannya g'abano gwe gye bayise top 5 abakusinga okukolera emikolo nsaba tuyisizeemu biki bye twandabiddeko MC omulungi era MC obuvunanyizibwa bwe buli ki ku mukolo kakati MC omulungi omulabira ku bino wammanda alina okuba nga akwata obudde MC omulungi n'okuba nga akwata obudde nga tugeze tugenda kubeerawa ku Serena bagamba reception ya ssaawa 8 by ssaawa 7 MC omulungi owa wedding oba tugamba owa intro nyina tugirayo oba tugeza abagenyi bagenda tuka ssaawa 8 MC by ssaawa 7 n'okubanga okusi kuki mukolo olaye ba service provider bogenda okukola nabo akina bakatumwa bano bajuisi babifaananyi MC yonna omulungi olina okubanga okukwatagana na buli service provider oba omumanyi batokola ki bakubino mulimu MC abajja neyeeragamu atuse ku mukolo alaba ba service provider abaliko si baamanya aniko ye bamulese waki walinnya n'agala abalage embuye ki wamaanyi naye ffena tusigala tuli baki ba service provider gwe nowona atuvimba tusigala ffena tuki era mwena ekibaleese kutuukiriza mukolo gwange webale nnyo ekisooka kya byonna ebire byonna biwedde service provider MC yenna olina okuba okuwalaga n'abantu babiri wammanga DJ oba balese DJ ki oba DJ ki mu kyalo eyo Kabulengwa Kiremeere eyo Kyankwanzi gomubuulire kino bwe kitewe kyenkola ki kyenjagala okitegeera so si bino mulimu ba DJ abamanyikiddwa abaki abatumanye ab'emikolo kati nga olaba selectani Pioneer ono no gwaita Alpha ono gwaita Case betumanye abaki
ab'emikolo nga ye fulo y'omukolo yonna agimanyi abakola ki emikolo kati oba tomusanzeewo kimanye nti abantu be wakoledde abakolo bakoledde basobodde oyo akola ki okwatagana naye fuukulanga mukola ki mutambuza omukolo oba bosi wammwe y'omu osegera onakwatagana naye omukolo kugenda kukola ki kufa kugenda kufa osegera kati omuntu omulala w'okubiri yawe ebifaananyi nowa ebifaananyi wankizo nnyomukotoba nga okyogera lwako oli photograph no kino nkirabyeko ogerwaki ekisooka kya byonna bwebifaananyi mulwaki wankizo nnyo yesi abadde kuba babasasudde abajuyisi mmere biki bina naye ezo momenti zonna omuntu agenda ozisigaza agenda kuba waki wabifaananyi lwakubisa ebisinga obuzibu bwe tufuna bamanyi nnyo otuzzemu kitwesamba we bali nnyo okutukakkakinya osegera ne batatulabawo naye ng'ate at the end of the day nze kugenda okukubira ekyo ŋŋambe omukolo gwange gwawedde kati nze omuntu gwokkakkanyiza onsuubira kuderivalingira ki waliwo neyatugamba nti yemwe bekka abasigaza omukolo n'abafumu ne babaawukanye ntereevu fe abalina obujulizi obwo obufumu ne babuweddewo noba tugeze ogenze mu kooti bakubuuza ki ekimu ekiraga mbu omusajja ono tugeze mugenda mu divorce ekiraga mbu mwakola ki nti mwafumbirigana tugeze certificate nga mwazigira zivuze osegeera ebisinza okuba zajjira mu muliro osegeera ekisigadde kiba kiri eki vidiyo ate ffe tubeera ne gundi zaffe tutereka ebintu myaka na myaka ng'osobola okujja nga wasa emyaka 10 osegeera omukolo nga kukola ki gulu bifaananyi abakola ki owemmere yakwerabira webale nnyo owaddiko yakwerabira owadisita kyakumanyi naye nze omwambazi teyakujjukira nze omukolo gwo mba nkyakola ki era mba nkyakujjukira bugwani saala yali naani ne gundi twali kyotera mba nkola ki nkujjukira bulungi nnyo obikula bikuzi mu laputopu yo wa kompyuta ng'ogamba owaayi wakawo ki guno naye batukkakkanya nnyo tutya nzire wali ku MC otuba ku mukolo ogwo ekisinga abagolo manyi obudde beyingamu tusi bazere tugeze okwanyula ng'okwo balina ebaludde kanola momenti ezize ebifaananyi notuka ku gundi momenti ebifaananyi ebyo MC kano okujja ali ku MC wakwatagana owebifaananyi yes obudde tukudde okuli batusereeti naye zino momenti zetugenda eziddibwamu kati mumbaga tulina gaddeni eno mukwanja tulina akaseera ako omugole wafulumira buli gomesi ye ayagala labe wakuli ku bifaananyi webale nnyo nenge musa kugamba owaaye wabifaananyi kikikyamu yes tukimanyi abakole batusereeti nti wali buli muntu ali ku mukolo yenayina yagiridde bagole abo ne bwe gususemu mu budde bwe kiri bwe yagiridde kuba yagenza okujja nga kyonna kyagenjeko akimanyi agenda ku mukolo gwani gwa saala okisegeera oba ki oba ki yona gyaba avudde abantu baffe kampala nagenda paka kyotera abantu baffe kampala nagenda paka Masaka guluwa nga giridde mukolo gwa saamu okisegeera gwa saamu kati bwe musi oba tutuuse leeti kitwala embu yesi tutuuse leeti yesi kibaddewo naye webifaananyi tulekera obudde bwe esa bifaananyi tumanyi kisussaamu naye ate obudde tukisussa ennyo naye mulekera obudde bwe kubanga ezo momenti banenke ziddibwamu ate at the end of the day omugole ajja zitubuuza ajja kubuuza banaye gomesi yange ya pinki nga sigiraba gomesi eyo baginsedde muko olina akantu akalala akakolebwa baginsedde olina akantu akalala akakolebwa MC ayinza obbawo obudde naye mulimu ne bannaffe abagole muli mu gadeni bannange nze mwanguye tugende abagenyi bange njagala basanga mu bwangu anti kati ebiseera ebisinga ekyo kijjira si mu bubi kano bankayiseewo omukolo gwonna gwetaaga event planner kati ebiseera ebisinga abantu bwe bato bosanga nti muli mu gadeni
omugole nyinyi agamba ne tugenda abantu bakola ki kiresinga abati afuna event ki plan neki advisable yo mukono wale ba event plan abakisusa yes babenza okuba basera kale atisi funayo tugeze omuntu nga chairman ngabwe bati akudduka ense eki mutule mu discussing tugenda kufuna omwesige from Chakisa West webali nnyo omwesige ne buli obeera nga buli kimu kyonna kyonna tutaloka olumu ku mukulu batuka ku maca bali saidi z'empigi eyo tuse ku maca kuko twagala mukwata nga nagiramu ekaapu tuba twandise buti okukwata nebawona nebajja nemukuba akamu ate obatumya ennyanya takasiri omukulu nayimukira nga tuli muki tuli kuse tuli mukwata nayimuka obutungulu nange senga nakandi ogundi obugundi ali kuki abafumbire bakola ki baagala bintu olayi twagenda okukakkana naye nga lwaki omugole yalema okwesiga omuyina okukolako ku makeup yalina owuziganya ne ba service provider ekintu kyo kyogerako wano ku focus mbaga bannaye focus event services twajja kuteekateeka mukolo tukwasa omukolo gwo gwe tubanje buli kimu kye watuwadde lwaki nti ze zino moments omukulu zayogerako nti otuuka mu buseera abafotogulafe bakwetaagira okukolako okukola omulimu gw'abasasuzi naye nga olina okubira owa juice olina okubira owa keeki olina okubira omutindi kugamba nobeera pazodi nga n'omugole kasimayiro okamusaba tekakolaki tekaliiko nga alowooza ku okitegeera managerize kale nuba akasente tugeze budget yamwe yabadde ntono nga mwalemedde ofuna event planner funayo atisi omuntu mu mikwano gyo gw'omanya nti kati siriiwo naye saamu ajja kukola ajja kunzigalya ajja kukwasaganya buli ki twagenda kukola omukolo wali ku africana owulira yali webi kati yuke ezihotelo ezowest baba tugeze bagamba nti twotogese peti ez'okulya z'abantu 1,232 twatuka ku mukolo nga bali obaze 2 abantu basukkamu bali abantu 200 owulira kale wekujjayo omugaso gwa event planner wajjirawo abantu bali 300 nga naffe ebifaananyi koki kotadde bali tebatubaze kati abantu bali ku layini owulira jika baba hotel esowani baba bazibaze babala sowani bali ku layini sowani ezigwawo alwena omufumbi n'agamba bana basavinga n'agamba sowani ziweddewo abantu bakoze eki batugambye kino wawo omuntu omu n'agenda n'agamba yagamba mugole yagambye yali incharge event planner yali event planner yali nga chairman waki organizing committee we bali nnyo namugamba wali nno okumpana abasitula abantu nagamba kulayini abafumbi bagambye nti emmere gye mwakkanyako sowani zaali 12 ziweddewo ate kulayini kyaliko abantu 40 mwami najja namugamba hamubogwe ngenda basasula basegira okukoli n'agamba nsoka kukola ki namugamba nsome enamba ya manager awo wenyininyini nagamba balamuzi basende mekameka eswani amekameka bwesi yabala awo wenyininyini ng'omugole nga talina wabitegeereteko n'omugole tyamanyako omuba wala bali basende okulayi teyimanye nakuwadde kwesiga ki muntu ofunayo omuntu gwe noba tokufunye event plan ofunayo omuntu gweyesiga era layini negwa kini twamazaali dakikanga zalinga 6 zali 10 lende damu ekola ki netambula buto naye nga okitegeerayo muko kakati bino ebintu byoyogerako birungi tubyagala nnyo naye tujja kujja ne show nga tulaga ensobi ezikolebwa mu mikolo gyaffe kubanga labayo ng'ogyeko ebintu mulambi byetusasanyizaako ssente emikolo tugisasanyizaako ssente empitirivu osanga n'omugole ng'omukolo gwe bamutegekedde gwa bukadde 2 tabukwatangako mu bulamu bwe no nkwadde kyakugeza ng'omugole oyo mu bulamu bwe takwatangako bukadde 3 yenga ye
ne bamutegekera omukolo oguli mu bukadde 15 okudda waggulu. Kitegeeza nti mu bulamu emikolo tugitwalirako ssente mpitirivu naye ate saavisi nezigaana kusaawa esemba yonna. Basebo ne banyabo balaba Focus TV tujja kudda n'omwami ono ng'atumenyeramenyera ensobi oba ebintu ebyo ebikolebwa mu bukyamu ebirina oteeberezebwa mu mikolo. Olunaku lwa leero ogambye ogenda ku palisiti y'aba DJ, y'aba MC abasinga okukola emikolo obulungi embaga n'okwanjula. Naye nga tunamenya lisiti eyo nabadde njagala osooka ontangaaza one okulaza obuvunaanyizibwa bwa MC. Second, MC ono omuntu okumwanguliza okukitegeera amangu. MC yaani? MC yabanga kalabalaba w'omukolo gwonna. Kugamba buli ekigenda mu maaso ku mukolo yakuluŋŋamya. Kino kidefutiriwe kiti kati tudde wano, abagole mugende wano, abagole tudde wano. Okumanya MC aba w'amaanyi. Osobola okujja n'ogamba nze njagala kino ye n'agamba kino kijja kukola. Okugeza waliwo ku mukolo ogwo mukano kankayiseewo, waliwo ku mukolo ogwo Zambaali yali MC. Omugole n'agamba abaana bano bagenda kuba speech. Zambaali n'amugamba ekyo nedda. Ogwo omukolo twali butyani. Kati ogwo gwakubiri nno. Ogwakubiri. Kati guno gwe twaliko twali wano Nsambya. Kuzino olweza Ensambya waniyo. Ogwo gwakubiri. Onduza ogwo gwakubiri. Ogwo guno gwe Nsambya. Zambaali agamba abaana tebagenda kwogera. Namugamba baasi. Agamba kati abantu bano omwana asobola okukubawo ekigambo. Omwana asobola okwogera ekintu kitali ku ki. Ndowoozaamu bukosi ng'omwana aba mukulu. Naye ebiseera ebisinga abazadde abasinga abaana baba baagala owespiiki baba abaana bato. Omwana ayinza okubawo ekigambo awo ekitajja. Naye muko tuswaze nze omwana wange namuteekateekera mumanyi gy'asobola okwogerera. Njagala ayogere ku omwana ayinza okubawowo. Naye abaana balina ebintu ebimu mutamanyi. Abaana baba n'amasimu. Alina by'alabalaba. Bisegera alina by'ayagala okujja akole. Awo nkulabigira amaanyi ga MC. Yamugaana n'amugamba nedda. Muko naye ye bosi we. Ati yes naye wadde akasetekera ng'asumba omwana we okukola. Ati mulimu ekintu ky'olaba nga kigenda kutta omukolo. Kale olabye ekintu ekitta omukolo. Kati ate abantu bayinza obutanenya muzagoli agamba MC lwaki akoze eki? Lwaki wakkiriza omwana okwogera? Osege bagamba lwaki wakkiriza omwana eki okwogera? MC gogo bakola ki? Gogo batunuulira. Kati semusa aba n'amaanyi mangi nnyo ku ki? Muko ogenda kumpa lisiti y'abantu bano naye nga buli gwompa ompa ensonga lwaki? Butereevu tutandike n'asooka. Waliwo omwami bamuyita Sebide. Kyemmanyi Sebide yono akubakubwa alina obudansidansi oyo akinaagira mu bwati oyo sajja mubi. Actually ye namba emuwo namba emuwa guno omwaka emikolo agikwatidde bulungi. Taliko mpaka taliko kwanjula yakuwa vayibu bw'omuyita mu mbaga agwayo. Oyita mu kwanjula ate waliwo vayibu omuntu gw'olabanga ajje tugeze kankuwa ekisampo ng'okwanjula nolabanga akwadde vayibu naye nga agisusizaamu yina mulimu abakola okusasamaza kyasitamayiga Katikkiro be yagamba mulimu abakisusa. Kati omukulu oyo omulaba ate era kisusa nnyo asina naye nga akuveemu mu ngeri eri kaŋŋambe eri jento takikola ki takisusa nnyo akuwa omuzigi naye nga naye wooli okola ki gaba akuwa vibe eri appropriate etuukira mu kiseera ekyo weebale nnyo takisusa nnyo kubanga kiseera ebisinga ate nnyo okujja ku saidi y'abako. Kati banalaba batya ate omuko nga yeegize yina ekkanzu akozikoza ki yeegize ekkanzu akuwa vibe naye nga ki yeeyo nga nsaamusaamu kiga n'ebigambo bibambi ayogera asengejja tamala gakola ki tamansa ntungu tamala gabbawo bigambo mulungi nnyo
nnyo nga bw'okiwulira so kayogera bulungi ne vibe akola ki agikuwa akwave n'oba tobadde wa kuzina ne oba omugole olina ebizibu bye ebirala abikwera kale n'ogamba omusajja omukulu olaba watugidde okola ki okumpa vibe kati olonze omuvubuka omuto akola sembo amazina akola ki akyagayinamu akoleneku amapiano akola ki akolaganaga nemuko edda abantu bakulanga enkola yajja kubuuza kojja kagatto kirabye omukyaza yamubuuza ndabe ambulire edda emikolo bwe gyali abantu edda ng'otuuka ku mukolo mu kanzu nga ekooti eyinza n'okupiipa nga toyagala nagikwatako ekanzu toyagala kwegamba obukeeke bwalinga nnyo ku mikolo gy'edda nga omuntu obulwako newobwekyusizo ng'olaba nga ali mu kusobya nindaba emikolo ennaku zomwongedde ogamba ojjangu yogigonzaamu omukolo sikikwate olwasinga batambula nnyo kukikwate gomera tugeze ogeze omukolo gwakwanjira ebyetaagisibwa tugeze ogeze omukolo gwambaga ebyetaagisibwa bwekasito biringa 2-3-4 tulidde era nabyo tukolaki tubibagamba biringa 3-4 gwegwe bimanye obikola oli mu mukolo osegera oli mukolo bikole then oyongeremu niki n'ebirala okisegeera kivula bwesanga omuntu kati nga olaba oyo omwami gwekugambye abikola byonna nayongeramu niki naaba nga takoze eki tavudde ku mulamwa gwa mukolo ate nga omukolo agukuze bulungi owokubiri oyo yasooka owokubiri olubakiddeawo muzeeyi bakiddaawo mulungi atalina enkuba ennaku zino gyatandise okukola simmanyi oba aboogezi abalala bagenzi bakimulabamu bakiddaawo ye muntu ajja ku mukolo kati olwo momenti tutuuka kugeza omukolo ogutambudde bulungi akakuba akedde omugituuka awo nga tulinda kabbo ka muwala balesedde ebintu balese tugule sabbuuni nga mungi kubawo abantu ababazze ku mukolo tulaba balawo omukolo gwa gundi tugeze balese sabbuuni batuddeawo okuva ku ssaawa kumpi nga kwakya ssaawa nnya balese soda geze balese nga omanye ebyemikuba eti ebintu bingi kusegera sukaali ng'oyo bakiddawo alina ekintu kyakola ennaku zo bamugeze mu kigobera ajjako sukaali si mu bubi kubanga osukaali baba balese obusawo nga 2 kusegera kati wabajjako obusawo nga 3 ye tebukolaki tebubasala nesabo nanyo obubokisi kati atula bwate mu audience ey'abantu abazze nga si bano bako oba si bano abewaka ab'okukyalo n'ayitayo oba mwana oba mukulu namugamba amanyako gwani nze gundi ne gundi wedderaki kasakubira kino nokiddamu nagamba sukaali kaako kakusimba akasawo kasukira kira 2 mwezi kati omuntu oyo olwadde akasawo ka sukaali agenda sigala akyayogera nti otwali omukolo gwa gundi batugabira n'ebintu zinavayo nesukaali ekyo kinyiizaamu kufa ababireese kati odde muba waleese bingi ate kyongera vibe muki mukolo waliwo ne kakilipu kenalaba waliwo omukyala yajja era abo bakiddawo bakolaki bajjajjayo namubuuza okola mulimu ki mukyala actually yali asitudde n'omwana namugamba siina mulimu abantu yali omugo ajja namutwa ow'ebiri omukazi yagenda ovaawo kuba yagamba oba atunga kyalaani naye talina bulungi kaki akasente tekayingira bulungi yavawo najjala emitwalo nga munfo naye nga tabakase bantu kuba mukyala kasayogera bwati omumu yasooka nayita omutwalo ow'ebiri yavawo nemitwalo aga kati omuntu ng'oyo ajja sanyuka nnyo era ali kibala nti ku mukolo gwa gundi kino ekyalane kyemulaba kino nakijja ku mukolo gwa Chelsea oba nfuna oyo bakiddaawo bakiddeawo
okisekeera ayina olaba gino emikolo sikikwate kwegamba laza abantu nti nga bwe wagulaba mu 8 si bwe guli 225 fane kwekyo nga wagulabye mu 2 oba 215 kalunga 210 tusemberesembereko 215 ate mu 225 kikyuseemu kisekeera ate era nga bwakirabye ku mukolo gwa Kiganda eno kugwa Sekirime si bwe kirina okuba sikikwate si bwe kikyenkugambye mbu abantu bave ku kikwate kaleka nkubawo ne sinaali emu abantu gye balina okuva ku kikwate baliko ku mukolo ogumu twali eyo saidi z'ekibuga omwogezi omu yaliwo era mu kyalo ali awo mubuulize n'agamba nti abakulu batuuka tusookera mu nnyumba tukole emikolo gy'omu nnyumba kikole kiggwe owulira kati maama w'omugole agamba omugole nakyewuunya nnyo kati yo omwogezi n'akitambuza kati maama w'omugole yayo agamba ossa omukolo gw'omwana wange ossa omukolo gw'omwana wange siba bitu we bibeera abose balina okubuuza amugamba maama oyogera ku Reverend George William Mayanja weeyo kibuga bamusitaniokwerowe obutundu bweyo yonna yonna era abalaba Focus TV kyemmanyi bamumanyi bulungi nnyo oyo omwana n'agamba maama yogenda mukamugamba maama si bwe ekituufu kiri byonna nga webiri tugenda bikolako ye twagadde abako bafudde Kampala owulira kino kyetugendako yensonga gwe mukolo osegera kikigenda gwe mukolo tuddayo wali abantu baliko kugenda ku mukolo bakyemanyi balabeko ku mukolo begitambula abantu asinga manyi kikwate yakanyamunyonyola naye nga yagamba kimu ossa omukolo ki gw'omwana wange naye ng'ate by'omukyala eri ku kikwate kyekyo kyewagambye nti omukolo buli mukolo guba ne sitayiro yaagwo nti nga bwe kyali bwe kiriba as long as tovudde ku ziri basics zebatugambye zetujja okulaba ezikola omu nga tozivuddeeko osegera osoogera ku mukolo ogw'okwanjula abako batuuka bati batukira mu ddungu kisegera ate ogwamma migundi ne basooka bakola bino ebirala osoogera ku mukolo ogw'embaga twabigasa mukolo gw'embaga abako batuuka bati ne boyerawo speech kati basobola okugamba iki okukola wate speech nga naye nga ekyo abantu basinga bali ku kikwate nti osobola oyingira embaga emisala keeki nga bakayingira bwe bati kisegera ode embaga ensonga esinga okuba enkulu eba ya caayi empeta yakoze eki yawedde kati bino ebisigadde osobola obivuga engeri yonna yonna gyokola ki abantu balekera okubeera ku kikwate owokusatu omukulu gwe bayita Zambaali Olasio Kasa yesimbye okuba pi agenza Nansana municipality agenza ayagala tuva mulungi atya omukulu oyo twaliko omukolo twali kusaidiza ensambya kati waliwo akantu ketukola mu mikolo omukolo tukayita yumerere omukole aba agala jje atubulire omwami we bafunagana batya banya baliwo emikono n'abenyanja kati inspiration ezo n'omuntu abirabye naawe busoga ekyo binengejje bikwata kyemono g'abaana ekitegeera atwaliwo ku mukolo ogumu Zambaali yali emusi Zambaali twakola memulebeni nga kanfu nnyo omukolo gwe twaliko baali bantu bakulukulumu muki mu myaka kati nga baagala gyenvudde waabwe yenna bakole ki twagezeko obbala netubagamba maama ekintu kino kigenda kukola ki kigenda wanvu omuko maama n'agamba
mukolo gwange gwonna mubirage mulino biraga ali ku screen abantu bakola ki ne balaba gye nvudde wange nitugezaako muwabulamu ekikola ki nekigaana tugamba waayi ate muki nanyini mukolo mukama waffe olaba woganyawo ne kabalansi nekatakola ki otakalabako tugamba katugende nekiwa tugende nekyo tutuuka ekyo niyo okulya emmere ekola ki etuuka tusulayo muki omukolo jiko omukolo gwebaliko baliko kyakunywa bwengaba buli kyakunywa nfuna bulungi eddiini zonna abasoda okitegeera ebyokunywa byonna katerejukira ababyokunywa biri ebirala bali basingako obungi nti ye bwanywa avaako vibe ekola ki etuuka kali vibe werinnya ate nga ku screen vibe werinnya aba yagala ndongo tuli mumulaga gyemvudde wanyi okitegeera tuli mumulaga gyemvudde waki ebintu bitulira ku screen abantu nebiraba nebibabuwa nebifaanakulandiko okunyumya okitegeera kati munnaye Zambali Blessing Mukasa MP Nansana Municipality natubuuza abuza kumwa abebifaananyi sikula ki abadde kusalawo ayagala kiwere bwe yakadde abantu abeki gyemuddewe twagezaako omulambi omugamba munnaye tutemetememukko bireme kuwanvuwa nakola ki nagaana ki natugamba mukoze ensobi nsinde mudamu talina professional kyokolo okikola ki okimanyi omuntu omugambye ng'otukirekano kiwanvuwa abantu kigenda kutta ate akigaana owakigaana mugambe sigenda kukikola tomugamba naye ate awo oba waye bosi wange yalina okumusasula nagamba ati bwoba obuzibu tetusanga profession yo oba ogisudde omuntu omugambe mbu kikyamu walemerako mugambe nagamba nze naliko yatugamba nze twaliko kukuki kumukolo ogumu omukolo yampika nampa sente kati nangamba ensonga yaki ey'abaana omwana alina okugera omwana tagenda kugera nagamba kati amala okumpa sente akutwali tubiyitamu etugenda okukola ki okugira kati ekyomwana kisekako kasita nemugamba omwana wa myaka bwekiti nagamba nagamba omwana era polisi nagamba nagamba boss akuddiza ki kiba kigaana ngaakuddiza ki sente zo nga tukola ki nze okusinza professional yange sobola kula mwana ali nga ayogera ebintu beki ebekisiru mu bantu singa abadde nga mukulu kibakalekale kunuyiwa omwana muto oyo Zambali tulase okitegeera kyekyo ngamba emusa abaneki abana amaanyi mangi namba 3 tugenze ku namba 4 waliwo omwami bamuyita Uncle Mark nze no Uncle Mark namanyira nnyo mu comedy namanyira nnyo mu comedy ayogerera naye emikolo ayogerera okuyingira omanyi bayinza ogamba tukubidde sayidi mu kwanjula yokka n'embaga okuyingira okw'abannaffe aba western okuyingira embaga bulungi era nga yatuuse bwati ngaatudde bwati mukuyingira jukira biseera esinga ebintu byokuyingira ebyo biraba tugeze kale ebintu byokuyingira tugeze ebintu by'embaga kuyingira kwanjula eyo kaŋŋambe ebintu byokugenda okulaba abazadde edda babirabiranga nnyo ku bantu
balaba obusobozi babulabanga nnyo mu bantu bakulu nti balabanga basajja bakulugulu olowooza nti oyo ajja okusobola okwogerera obulungi webale nnyo naye ankuma atula bwati mutegeera era mukukusiyaso nawe nogamba muzi omwami ekira kyejagala omwebazaako atabula ennimi okigenda mu kikopuleeti akubayo kigenda no akubayo kigenda mu nnimi ez'enjawulo azikuba twaliko okukola okumu akwalikwinye twalyawo buya yali waka kati oli eyajja n'abako actually ankomako okukola okunaye naye nga oli wewe yali musajja mukulu mu myaka naye nga takola ki tabitegeera era ayina engeri kubamu ekiraka kwegamba natafuula munne nti mubi nnyo webale nnyo olaba bonna ne batambula bulungi obwo obukubagano obulabe nnyo muba MC okukakasa okwo era ndowooza tujja byogerako mu ebyo ebirina okutereezebwa mu mikolo ayina engeri kubamu ekiraka nga awawagize agattawo mangu abantu baleme kukola ki so ankomako muwadde ekyokuna olw'obudde tugula obudde addako waliwo omwami bamuyita akola ku CBS ey'obujjajja bamuyita Wamala Balunabba musajja alina ebisoko alina engero z'ateeka mu bigambo asobola okwogera Oluganda olugumivu olutudde naye n'ogamba Wamala Balunabba so asoma mawulire ku CBS ag'essaawa 1:03 musajja mulungi nnyo singa ddala mikulu awo ki ekimwawula ku bana abalala bano kati mukyakasingako ayinegasiika mu bigambo awoomesa olulimi Oluganda aluwoomesa bulungi nnyo naye nga ejjakola ekisoko n'akikubawo ekirina okulaga tamansa ntungo mulungi nnyo naye nga ejjageramu olulimi Oluganda mulungi nnyo so ye ekimuteza mu namba 5 okuwoomesa olulimi Oluganda n'ensibekayo eddoboozi lye kulera nga ligumira bulungi agumira bulungi waliwo okukola ogumwe naye ate nga ejjayogeramu ani abagasi n'abawa 5 era omukolo ogwo twaliko Balunabba ali ku saidi ya waka etaata omukulu eyajja ku saidi y'abakulu teyali mulungi kati ebintu bino biri nnyo mu byali baba baagala nnyo okulagako kukakasa naye omukulu ekimanya kyono gwendi naye kibulamu kati alina sinayo gyabu mulimu abako wano nga bazze bagize kati alina bwe yatuukira n'agamba nti n'amubuuza ekyo n'amugamba ekibuga kya Brazil bakiyita batya ekibuga ekikulu bakiyita batya Brazil siddaka envudde mu bwongo daka kinvudde mu bwongo ayina engeri gyakireetamu egamba yali amubuuza capital city y'ensi eno kati ate mukulu ekikola ekimanyi alina nekiro ekyamubuuza engeri yali omusajja nga Oluganda alina engeri gyalugiramu kwegamba nga amakulu makusike amakulu gekwese nga takola ki nga talugira nga takyekegera bulungi n'ama n'amugira bulungi n'amugondezaamu naye woogenda ku bantu abamu asobola okulekayo n'akulabisa maama n'abalaga bano ab'okukyalo nti ono gwe mwaleese buugi kiri talina kyasobola era abantu b'okukyalo kuno kwonna nze nsobola omuntu okitegeera muko
nga tuwumbawumba nsaba tuddemu abantu bano omu tubabale tuwumbewumbe asooka yabadde Sebide owokubiri Bakidaawo owokusatu Zambaye Blast Mukasa owokuna Ankomaka owokutaano Omala Balunaba be bamu kuba events MCs igwe abakoledde omwaka 2025 luno omukulu omulala kamwogereze bamutuba Abudunasa omutegedde yaika ya Abudunasa bulungi nnyo naye alina kya ekyenjawulo kyaleeta ninga omunya ate nga vubuka mutomukko yes naye alinawo ekyenjawulo bulungi alina vibe naye era nga yakulinyidde bwati mukolo muganda wange nawe osiima alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'olaba nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bano bakwata mikolo era bakuteekerateekera omukolo ono akola mu bifaananyi mu department y'ebifaananyi so nga tuwaliwo n'abalala bakola ebirala tusaba tukwate oba tweyune tukolera omukolo gwo gutambule bulungi era twetwogera kuba MCs betuze tukolako nabo era betugamba nti bano omwaka guno bagwetise bakoze bulungi ate era nga ddala bakoze bulungi obubaka bwo obusembayo tusibule abalabi obubaka obusembayo subscribe yes Focus what? Focus TV yange mubeereko mulabe tukyabawe ebirala bingi tugenda baletera ebintu ebibeera mu mikolo tugenda batemera nsonga ku nsonga si mikolo gyokka entertainment byonna very true Kasavu Kanyama wewe tugirako eno tugirako eno bwe tuti so omwami ono nja kubeeranga naye ku Focus TV mulina mu ttaano we mwagalira wonna nja kuba mubaleetera nga tumenyamenya ebintu ebiri mu entertainment ebiri mu bifo ebisanyukirwamu byonna sayiro zonna genda kuba zituletera nga tuziraba fonna mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde mpaka no bwe tuli nsaba tudde mutusikane evidiyo ezijja mu maaso for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi